Omukazi ono atannaba kumanyika nnyo bimukwatako azuuliddwa nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 6 ez'emisana wabula basobodde okumutuukako ssaawa 9. Abadde tasobola kwetambuza wadde okwogera era bamutadde mangu ku oxygen nga tebannamudduza mu Kenyatta National Hospital. Asangiddwa mu nsonda y'ekisenge ku mwaliro gw'okuna era awo wabadde okuva ekizimbe kino lwe kyagwa ku Lwokutaano. Kati abaakanunulwa baweze 137. Ku Lwokubiri bebi wa myezi 7 yanunulwa ennaku nnya ng'ekizimbe kigudde. Omwana ono teyasangibwako buvune bw'amaanyi ku mubiri era abaamununula baamusanga mu bbaafu ng'ezingiddwa mu blanket. Mama w'omwana yafiira mu njege eno wabula nga kitaawe yasimatuka era baakwataganye dda. Waliwo abalina essuubi ery'okuzuula bannaabwe kinaana abakyabuze naye ng'abali mu Kaweefube ono bagamba nti omulimu munene ddala. There are 7 floors. We finished the first phase. We are now on the second phase, taking the 7 floors. Now it's remaining about 4 on the second phase. Ekizimbe kino mu kitundu ky'e Huruma mu kibuga Nairobi kyaliko emyaliro 7 ng'abantu bakipangisa okusulamu. Enkuba ezzeetonnya kwe kyava okutendewalirwa kyonna ne kyekkata ku ttaka. Abantu 36 be baakafa nga ku bo 7 bokka be baakafunikako ebibakwatako.